Z'abakwadula Dishagi wabajja ku show tagera mukyala we. Ebikulu bajja ku show temubwanyeziwe. Baby, just got to know you. Now, this is the mother of my children, and my message to you is trust in love when you find a good person at heart. So, Brenda, yagala matangaze mwabamisinga mama Aba mufrenda abaye mufumulungi ku Instagram muteeseganyize kino ekivulu si kya mama Aba yakabira kino ekivulu kya bawa mama Aba oba bamuyita Joseph Daniella mwaba mwetaaga mumusange ku Instagram omukubire ku masimu omulonye mu inbox kino ekivulu kiri strictly legend wanga naye nyabategeza bakwadula Dishagi wabajja leka akati bayire ebintu ebikulu mu bulamu bye talina kubuusa maaso bw'otunuulira ebintu ebiriwo wakati wa Daniella ne Chameleone waliwo ekintu ekyabuukibwa ku lw'obulungi oba ku lwa image ya family yaabwe naye ng'ekintu ekyo kiri mu bakositinga essaawa zino mu biseera ebisinga ndowooza ekintu bwe kibanga kizze oba mukireke kibeewo naddala kibeewo publicly ensi ekitegeere mubadde public wakati essaawa zino ekitawanya Chameleone ne Daniella waliwo ekintu kye baazibira nade n'emboozi gye mpuliriza gye banyumiza ekitandise bwe luba luwombo akanga kalima karema era luwombo lutandise okuyiikayika kiri mu kukola nti baali balina okufuna akati galinganga amazzi agali mu kaveera kati nga balina okufuna akati bagafumiteko bati gayiike naye njagadde galubindi zibika fesi yonna balina okufuna akati bakuba amazzi gayiike ne bagaana kati amazzi gatulika ate bwe gatulika ne gayiika ku bintu ebikyamu ebyomugaso bo balowooza bapreservinga amazzi ago obutonooneka naye akatono ako ke gatonya gali mu kwonoona ebintu ebirala bingi tukkiriza tugaane Chameleone ne Daniella baka baayawukana wabula wakati mu kwawukana kwabwe ne bakkiriziganya naye ndowooza tubakugenda bakubye tukkiriziganya nti omusajja asobola okukkiriziganya n'omukazi okubaako enkolagana gye bafuna empya naye ate omukazi taligikkiriza will disagree nti tusobola okukkiriziganya nti hafi tubadde tweyagala nekirabika bikoze eki biganye buli omu n'agenda n'akola bibye omusajja asobola okusigala ebyobulamu ne butambulanga bulijjo naye ate omukazi bw'atuuka eyo nayagala naye abutambuze yekka naye kati omukazi aliko bibiri essaawa zino Daniella alina abaana si baana bataano kati kisooka obulamu bwe busibe kati mu process y'obulamu bwe nti busibe tasobola kusiga naye ng'akyali muwala muto because Daniella ayinza obalinga mu myaka nga 35 oba 37 wati awo akyali tukwa ssente weeziri naye obulamu busibe inewaayi n'okubeera ekyokulabirako eri abaana bikoze bitya naye ate eno omwami gyaliyo obulamu bukola ki butambula kimuwaliriza okuva ku kakwate akagundi ke bakkiriziganyako naye nga tasobola kuvayo kukyogerako publicly kubanga kiyinza n'okuba ne meeting yalimu abantu abakulu batandyagadde kukola ki kuswaza kati ge gali amazzi agatonya nti mu kaseera waatalina kuviirayo kwogera Daniella avaayo n'akola ki n'ayogera kyokka ate bw'avaayo n'ayogera because balina kye bataavaayo kukola publicly avaayo statement z'akola azikolanga mukyala Chameleone mama Aba kati statement ezo ziba zisimba n'okunywera zinywera kubanga abantu bagamba olaba mukyala we yayogedde ontegeera kati awo tuddira wali emabega also okukkiriziganya kuno okw'okwawukana like to highlight your point is tuyinza okukwata tulina kye tukkiriziganyizaako mu relationship between you and me but because ensi ekyatulaba nga ffe abafumbo at some point omanyi baba basajja mwina enkola erowooza nti kyowankola with time it will fade away era you can walk into my life whenever you want waliwo omuntu ali eyo Daniella gy'abeera waliwo recently Chameleone we yagenda someone nampa emboozi nanga Chameleone even wanted to go to Daniella's house namwa funa obeera abaana ngenda bakuleetera nkitegeera ejika ekifaananyi ekyaliikidde abaana n'abamutwalira
era mbu Chameleone mbu asula mu hotel talinya mu nyumba ya Daniella. Kati mukazi yayinza okusitinga n'agamba no, kati musajja ate n'oyagala ojjo waguze because maybe mubadde quiet for some time and mulabanga ebintu ebigenda otandika okubeera okke. Ate yakuvuga akuzzeeyo ku kyemabega. That's why ate abakyala bw'oba osazze okukola decision omuntu yenna ne wabeera mwami stand on your grounds. Obutatobeka bintu bino. But also n'ensonga gyogerako ntuufu nnyo nti Daniella alina kubanga kati singa baavaayo muyinza obutadivosinga nefe ababiri tetukyali mwami na mukyala tukuza baana weebale nnyo kati saa zino Daniella alina byayagala otugamba ebimuli ku mutima kyokka ekibi kyabyo abireeta mu kaseera nga famire eri mu kusoomoozebwa Daniella singa abadde mukyala mu bamayanja wadde nga amanye kubanga bw'ofumbirwa mu kika otandika okutegeera ekika n'abantu baakyo era otandika okutegeera ebizibu bya wizo kubanga tubyogerako buli kiro olumu bye binkomyawo nga nkoye nga ndi mweraliikirivu nga ngamba wizo ono ammazeeko emirembe akoze ABCD kati ebintu ebimalako omwami w'emirembe ate kizibu nnyo oyo okubaako kyakola n'ovaayo n'okikomentingako publicly oba ntegeera kati Daniella avayo nayo na commentinga ku bantu ku bintu ebiri mu mayanja family nga ate mayanja family eri wakati mu kusoomoozebwa kigambibwa nti bwiza akubye tteta Daniella teyandibadde muntu avaayo ku kikomentingako singa abadde mukyala ngaluli kubeera byatuuka okwogera byasirikire mabegako byali biyitire omutegeera essaawa zino Chameleone okavidiyo ka Chameleone akafulumyako wa boda Daniella si ye muntu omutuufu okuvaayo naye wakyavaayo kubanga alina byayagala okwogera byataayogera so nze ndowooza yange eri emu essaazo public mwina kifaananyi kyemugiwa nekigenda kumaliriza nga kibakubye ekigo because waliwo ekintu kyetukkiriza nti hafi abadde mukwano gwa Saimo n'essaawa zino tebakyali nsi yonna ekimanyi Saimo kyonna kyenkwogerako abantu bajja kimanya nti yes kiyinza okuba kituufu naye nkyogera in a way that twayawukana ngenda ku example Pastor Bujingo ne Pastor Teddy Pastor Teddy sazo ne wavayo n'akola comment about Pastor Bujingo already society yaweewa ya balancing bwanti oyirwa kuba omusajja yamulekawo thank you kakati byonna betufuna okuva eri Teddy okudda ku Bujingo byonna betufuna okuva ku Bujingo okudda eri Teddy tugamba nti ekyakyogera kuba baayawukana. I've had a discussion n'emikwano gyange Daniella kyakola kikyamu kituufu kikyamu ekisooka bwe kibanga kirina kye kiyamba Daniella talina right ekometinga ku mpisa oba just because oli mukwano Daniella ekintu kyawe takikola ku lwa bulungi bwa society akikola ku lwa bulungi bwa mutima gwe. Okay, maybe in that manner. Because Daniella ongo muntu obulawana commenting akuwizo kuba teta. Lwaki Daniella taina right. Tetulina buyandi badda. And we believe Daniella is the right person to speak about this because aina niti and gritties of that family. Anti obuziwe buli bumu nti Daniella yalemererwa yo okujja okwogera ebibye. Kati ebibya abiyisa mu byabaki. Maybe it wasn't the right time. Mu byabalala. Or maybe sike kasera akali. Ekyokubiri wakati mu bye twogerako Daniella alina ekifaananyi kyayambadde kyayambadde. Oba ntegeera nti bagamba olaba mukyala wa mwogeddeko mukifuukira ekibi naye singa yavaayo luli n'ayogera publicly n'agamba nti bannange nze n'omwami wange tukoze eki twawukanye era n'atuwa munnange kati opinion ye esobola okustandinga ne tugidibetingako esa tusobola kudibetingako opinion za Daniella because mukyala wa Chameleone tulabira ddala alinganga aleese ezzima erijjudde odyogera kwani ate alinga omukyala asazeewo weebula bba ensi naye ekyo ekitunuulira nga lwaki omukazi abayogerera bba obokitegera ekyokubiri nti Daniella kati kyakola ali mu kukuba baana be gye babelonginga bagenda sigala bamayanja bakati kiri controlled bulungi so ekyo nno bwekyo naye n'ensonga z'owa boda yazoogeddeko mu ngeri bweti Bana bakwano bano bandaba bayita ku ggwanga mujje eno si show eno si concert kino si kivulu eno experience jangu onyumirwe Chameleone omutambudde naye jangu bijje bategekedde Dubai naye sijja byasanguza bya kusembyayo Nebaza muzeyima yanje mukyala bayanja bebale kwekuuma yes boss beekuumye ne bakuumiramu abaana baabwe ne bakuumiramu naye nga ekisinga obulungi kyonna nti Mukama kyatulonda obusobozi n'amaki n'amaanyi amaanyi zegibashima okuva ku BBS final kuba bodaboda bannaffe balina ekifaananyi kirala kibi nnyo
in one or two, a government is a child of foul, but the times of a come cheaper. There's an issue with your business. She has a new Mukama Gabitarika, Mugana Avant. So, Senator is a Maya family. Maya family, Maya family, Silauria, Maya family. Mukama, Maya family, a border. Corona was set border. Nakugambye wasobola okubeerawo ennyaanya emu neyonoone kutya namba nja kugamba nti ekyo ekibuuzo kyo obuuzizza transport ye oba obuzaaki like generally kifaananyi kye balina essaawa bodaboda bakyali baage era kyobala nti teri yavunaana actually baavunaana nnyo we yakola ekikolwa eki nze ndi muntu wa bonna mwana wange ndi muntu wa bonna nnyo sisosola bantu byonna byaliwo naye tebitugana genda maaso ofuna bulungi kiba tutuleese baseeku booda ne Mayanja family ate baganda bane nze siri malayika wabula nooli wabooda naye si malayika ate si kyekisoose bantu bangi balina tukibe nako ekyo tugende ku ggwanga mujje kuba twaleese seefu booda egenda okutambuza abantu tulina Mayanja family n'ababoodabooda abalala abagunjufu balina kupisa ezisingaku bwoli gumalabi obanyoolera kale kyekyo naye ndowooza kale police erina because natwadde bagamba wano bakwata abaana baliyo bakuba munnaabwe ne babasiba Chameleone abeere disciplined and all that kati okusinziira ku mwogezi wa police Fred Nanga yannyonnyodde ensonga zino n'agamba akavidiyo yako bakyakekkaanya era ne bagamba awa bodaboda twali yavuddeyo kujja kulapa mu Chameleone yansimudde kibooko oba talina pamiti zino ze baabasaba ne Chameleone tanavayo gamba nti nina gwe nnakubye kati bo batandikira waboda agenda alope ne tusaaba oba ogenda na driving permit genda na bukimu ekikwatako ekikukkiriza okubeera ku luguudo ekikukkiriza ku luguudo gambe nti nze omusabaze ow'obuvunaanyizibwa abasi ekyo nyiga biwundu ekyo tukiveeko ate tukole ki kituufu ate tunadda ku ekyo naye nga tugenda tuwagire Chameleone manyi mu bulamu abantu buli omu alina faults ze bonna basupasite bemulaba n'abali mu mawanga g'ebweru bonna bemucelebratinga buli omu alina waanafiira naye tusigala tucelebratinga Chameleone olwa contributions ze ku music industry ya Uganda so gwanga mujje mwenna abagendayo mugenda kucelebratinga Chameleone kyakoledde industry eno Wizo yasazeeko enviri agamba essaayo yonna bagenda mwanjula